eri bagituwandiikako. It was decreed upon us. Naye we tutagikola tugikola because there is an excuse. Though some of you refuse to do these acts of worship, yet you don't even have an excuse. I think. Obulamu kintu kikulu nnyo. Nze yasembye okuva ku ntaana eyo. Ofunamu ekyokuyiga. It's life. And you know, when you die and life moves on. Though I was wondering how strong that lady was. My mother, like, tiyakabye, yabadde strong, like, I don't know. You can never tell the pain of losing somebody except nga nawe ofiiriddwa. So kiri naye era nze ngamba nnyo abantu mu discussions embeera n'abantu ne bagamba nti nze wenzijja n'oŋŋamba ekizibu kyo nkubuulira amazima sikitegeera gwe kiriko gwe nga gwe you understand the intensity of the kind of problem you're facing. Naye nze ojja n'oŋŋamba basically you have told me a problem. If I have no solution for it, there's nothing to do. Naye okimanyi nti Allah ye n'oba tonnamugamba kizibu kyo already he knows. Tukatagana. Era waliwo omusajja bamuyita Sheikh al-Qadi. Sheikh al-Qadi yasanga omusajja ng'akaabira munne ebizibu bye. Nga gwe Seka banakusanga ng'okaabira n'ebizibu omanyi sente zibuze omanyi wakati. Sheikh n'akwata omusajja oyo ku mukono. Musajja wanyumya. Agamba nti sami'ani Sheikh wa ana ashtaki ba'dha ma ghammani li sadiqi. Sheikh yampulira nga nina ebizibu byange byenkabira mukwano gwange. Fa akhadhani min yadi nankwata ku mukono gwange wantaha bi janiban wa qala n'atambula nanga tutambula babiri nangamba yabna ummi owange gwe mwana wa mama wange tegeza muganda nti owange gwe mukwano gwange muganda wange iyaka washakawa li ghairi llahi azza wa jalla nkwewaza okukaabira ebizibu byo n'obikaabira ekitonde kyonna ate n'otabikaabira Allah. Namugamba nti fa inna man tashku alayhi kubanga gw'okaabira ebizibu byo la yakhlu an yakuna sadiqan aw aduwan kisoboka okubanga mukwano gwo obanga mulabe bo nga gwe tokimanyi. Tukwatagana kubanga they might pretend asobola okupretendinga nolowooza nti muki mukwano gwe nga munda akwagaliza kibi. Naga nti fa amma sadiq naye waabanga abadde mukwano gwo fatuhzinuhu womugamba ennaku yo kijja kumunakuwaza ajja kufuna ennaku nga gwe buli wajja omugamba bizibu akumanyiira nti gwoli bizibu family buli kaseera ojja omugamba bizibu naye ennaku emukola ki emukwana ennaku emukwata like they feel sorry for you, you understand? And you do not want to be with somebody who always brings problems to you and you're always feeling sorry for them. You'd rather say like, today, you understand? Kati woba ogamba mukwano gwe ebizibu byo kimanye nti omunakuwaza. Nanga nti fa amma al-adu naye wabeera nga mulabewo nga ku mutima gwe mulabewo fa yushmatu bika ate yajja kukusekerera kugamba awulira amasanyu agaye bulijjo keewaga kakiwulire muli mutima ate abamu kati kumwe abakyala addayo n'agaano ga nti mwambula Hafsa luli yali yeeraga leero wallahi agenda kiwulira akaana kadde n'amalala ako eri yawulira amasanyu. Namugamba nti unzur ila aini hadhihi namulaga eriiso lye namugamba nti wallahi ma absartu biha shakhsan wala tariqan mundu 15 sana. Emyaka 15 eriiso lyange lineno maze emyaka 15 nga sina muntu gwenda bisaliisa eri yadde kubona erimu kitegeeza eriiso terikola ki. Walakinni ma ukhbirtu ahadan bidhalik naye sina gwe nagamba ku mbeera yange eyo nagisigaza wakati wange nani ni Allah kubanga yakituusa wala akimanyi. There is a reason as to why yantuusiza ekizibu okujjako namuga okujjako gwe mukana akaseera keke nyini nkubuulidde ennaku yange nkuyigirize ofunemu ekyokuyiga. Namugamba nti ama sami'ta qawla al-abdu salih tuwawulire ebigambo bya muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala omulungi Yaqub tata wa Yusuf alayhi salatu wassalam ennaku we yamujjira mutabani wa Yusuf bamubuzizaawo nono omulala mutabani wa omulala bamubuzizaawo muganda wa Yusuf ennaku eyo oli yamuluma nnyo Yusuf alayhi salatu wassalam yamuluma nnyo
wabiyaddat aynahu min alhuzni amaaso ge ne gakola ki ne gaziba olw'okukaaba ennyo olw'ennaku kitegeeza ennaku yali ekola ki emuluma ne bamalira ne babuzawo noono owookubiri kitegeeza ennaku yeeyongeddeko ki obuzito ekizibu kyeyongedde obuzito naye yagamba atya innama ashku bathi wa huzni ila Allah yagamba nti ennaku yange n'okunyolwa kwange n'okukaaba kwange okw'ebizibu byange mbize eri Allah mbize eri Allah kimala so Allah subhanahu wa ta'ala amanyi omanyi so okubeera n'omukyala oba n'omwami because it happens either way wallahi ng'olina ekizibu ku mutima newe okimugambako partner wasobola n'okufuna otulo gwe ne tubula ekyo kikulaga nti ebizibu byammwe tebyenkanankana ntegeera yayo na weight yabyo osobola okugamba ku mukwano gw'ekizibu kyo nti I've lost my mom naafuna otulo gwe ye tebimuluma na muluma tukwatagana oba taata we yasobola okufuna otulo nga mu abaana mukaba naye nga taata we ate abadde asinga okwagala maama wo ye ne yeebaka otulo otwo. So the intensity of our problems is never the same. But how do we handle them? That is also a question. Now, nzirako kusalia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obudde butukute, but we are going to be precise. Nzirako kusalia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yasaddakanga teyajjayo simnaga nti mashallah we are in educate and orphan ngawe mutulaba buy your shirt now. Tiyabikola. Nabi Muhammad sallam tiyagenda ko mu Juma, it's a Friday, mashallah, Quran moods. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyalinda ko ku Juma kutuuka ne recording anga yasoma suratul Kahf. Alhamdulillahi alladhi, brothers, we should recite suratul Kahf, mashallah. Nabi tiyagenda ko mu dua na recording mashallah, Allah accept our dua. Teriyo yadde sahaba yo yakikola. Naye kati essaawa zino oli awaayo 10 mashallah, Allah akkirize, Allah akkirize. No, TikTok yegenda okukkiriza ne Facebook. Sometimes osobola okupostinga n'ekintu TikTok n'ekigaana naga kiro tekijja kutambula, ne Facebook n'ekigaana. So kiri twaliko wanene omanyi abakyala errors muzibaddemuuko. Twaliko mu era ey'omuntu ng'alina okwambala habaya. So kiri actually, if you did not know kati habaya zigenda ziggwako. Omanyi abaana basiramu ina amaalu mulemera mulookinga mulina fixation zigenda ziggwawo. It's now outdating. Lwakwama buli kimu kita habaya. Ebyo kati byafuuse bigawuni byakunaabira mu biringa robe. Otegeera kati, but we fix ourselves in that. Ne tubeeraawo mu habaya n'osiba akaguwa mu kiwato okola wato nokati Khadija gwe mukopirako obusiramu yayamalako habaya nasiba ekiguwa mu kiwata gyeyo wato nti nedda ani yamuwasa sallallahu alaihi wasallam. Mukimanyi nti Yesu akomawo. Ekibuzo kye nsobola okubuuza ne mbuuza ne Madina oggi wange, Yesu asobola okubeera omuko mu maka gammwe wamu ku ngeri gye weeyisaamu ne famire ye engeri gyefaanagana? W'ogenda okwetunulamu nga answer is no, manya you are not the right person. Yesu alina challenges nyingi zagenda okuyitamu. Alina okufunayo ku mukyala. Yesu alina okuwaana. Yesu alina okuyitamuuko ku bakyala. Tukwatagana. Alina okufunayo ku mukyala. Oba namumenya omutima oba ki Allah yasinga okumanya. Naye naye alina okuyitako mu process y'abakyala. So kiri kati Yesu wajja ewammwe mu lujja asobola okubeera omuko? Rotary supposed kusaala nga weesiga bicutex. Gosobola kubeera gwe mukyala wa Yesu gwe? Kaka yosuulako busuuzi. Bazadde bamwe babaleeta wano ku mobs n'akukomya wali eri be bavuga abamu nga munda oyinamu bakaita bataka na kapale ka jini ke bayuza wanene wansinga kampi. Oba ye bayika simanyi Allah yasinga okumanya. Oluka na kapale akabeera kampi. Wallahi mwina mukwano gwammwe wanene bamuleeta nga ayambadde eno hijabu eno mugitegedde nnene eno. Then mpaka wansi watuka wali nga jjako. Babeera wali eri nga batambula kuko ziringa nseenene. Atambula ebisambi biri bwe naye nga bamuyita Sumaiya, Sharifa, Halima. Tukwalagana. I think that now is the time you start asking yourself, ndi kubiki? Osibye enviiri naye naawe oga nti ntwazze kusaala. Osaala ki jamani, uzu yayiseewa enviiri ezo osibye ze wayunzeeko?
Tukatagana. No, I tell people reality. It's upon them. Take it or not. Ota akakaya ke obugaya bwenna bwe ennaku zina abakyalo obukaya bwe mugula bwonna 100% osobola okusanga kwa 100% nga kuliko only 35% who qualify to pray the rightful prayer. Swale yaddala. Abasinga musiba ensinga eri bweru. Hijabi, proud hijabi. Wawa jamani oli mufere. Proud hijabi wawo oyo wamma. Ensinga eri bweru. Proud hijabi. Mashallah, it's Idi. Ne ya recording a video ya Idi ngari mu Twahirah hotel. Nga akayimba akali mu ka Diamond Platinum. Nakati proud hijabi. It's time you ask yourself, what am I doing really? Proud hijabi atambula ng'omulambo gwe basindika shariye mukwata eno kuva ku magulu wansi alinga gwe basibidde mu ssanda. Proud hijabi no muka jamani eno hijabu eno Sheikh gwe batikira nti Sheikh obufumba obwenzi buli munnika akufunamu kebbanga agenda okulaba nga byali asubira si byayina nga wallahi namutalase kyawedde nakitadde wati webiggwa Siramu obo muli amanyiza naye ebyo byonna tetubirawa. Why? Because we are blind. We think what we are doing is fashion, but fashion fades away. Nsosobola kusanga nyambadde empale ya bell bottom. It's awkward okujambala right now. Naye kati mubadde mwagala habayi ezisiba ekiwatu nga kiri haramu ojjayo figayo ate nabbi yali agala obikke mu biigo sallallahu alaihi wasallam kati ogijayo kati omulembe gwo we gunaagenda gukulese gutya is a question. Oli otya n'eddiini yo buli mulembe ogujja ne gukuyitamu n'ogukoleramu amaalo oli otya n'eddiini yo. Abakyala mujjukira omulembe ogwekwesiba akantu ka bulaka mu bulago akantu akalinga necklace naye nga kakwata obulago we buti nga buli akeesibamu ekivaamu asiba kino ekitambaala weekiti ekiringa ekyabalwanyi aba jihad. Tukwatagana ayagala kano bakalabe kati ako nako kaagenda twakawona si ekiri ekyo kyaggwa ne baleeta ekirala nakyo ne kikuyitamu ekyo nakyo ne kigenda naye the impact it is living on your spiritual life. Actually, I'm not against anybody. I have to tell you reality. If you're here and you feel offended, I'm not attacking you. I have to tell you the reality. And I want you to be a good Muslim. Ebigambo byange byenjogera bitwale mu good faith. Mu good faith. Nyinza okubanga sinze Sheikh gwe mbadde musuubira agenda okujja okubagamba nti ittaqullah ngenda kubagamba what I think you deserve to hear. Tukwatagana. This is it. Ojja kusanga nga Quran 97% ebitundu 97 ku bululu 10 mu Quran Allah yali atuwa motivation. Atugamba kujja nawe atulabula ku muliro watusuubiza okutusonyiwa 97 mu Quran. Nosanga nga almost only 3% Allah yayogerera ku halali ne haram. Naye wano mu Uganda it is a vice versa. Abantu tusooka ne tubakuba 3% eyo. Abantu bonna ne tubatiisa eddiini ne twerabira okubagamba 97% the motivational part of the Quran. Banno babirawo gabali mu kutya all the time. Era nze kyovula bansanyukira nnyo abantu abakola translation y'ebitabo by'eddiini babizza mu Luzungu ne mu Luganda. To open up your minds. Tula wansi osome. Mumanyi lwaki abantu abali mu outside countries mu bazungu be muyita abazungu basiramuka nnyo these days okusinga ate fe abali wano mu Bafirika. Kambuze ekibuuzo. Wano bameke yatuddeko wansi n'asoma ekitabo ky'eddiini ekiri mu lulimi lwe n'akiwa 1 week okukisoma. Bameka. Naye abazungu fe bwe mutugamba nti simanga tebalina ddiini atuula n'akisoma ne waba si musiraamu. Ali curious kiki ekiri mu kitabo kino. Don't you think now is the time you sat down n'ogamba nti nina okusoma ku bitabo bino eby'eddiini because they are translations now, isn't that right? If it is Islamic jurisprudence ojja kugenda osange nga yes waliwo translation yabyo. Bw'oba oyagala Quran there is a translation and in also that translation mulimu ne translation eri broad kweyo byosoma. But why we are so stagnant on the past? Our past mistakes is we do not want to advance in reading these books. We rather listen to what sheikhs want to tell us. And you know what? Sheikhs are going to tell you the sweet information you want to hear and you call it a motivation and laugh and go away. But what is the effect of these words that they are telling you spiritually?
This is a question. But darasa jotulamu, you have to ask yourself, what have I picked out of this darasa? How has this sheikh affected me spiritually? If you don't find it, then you're doomed. Now is the time you ask yourself, why am I putting on like this? As a lady, why? Who am I impressing? If we all know that there is nothing that is going to happen to us except what God has decreed. So God has decreed for your husband you're going to get. Is that right? It's already written. Your soulmate is there. Why are you dressing to impress others? Why are you opening your bodies? Khadija, tiyafuna nabi. Khadija yali omukyala akyasize okubeera omulungi ku mulembe gwa nabbi radiyallahu anha. But she's now respected. Sumaya. She was not advocating kubeera nti she's a fashion star or what. No. But she practiced obusiramu bwennyini. And she's now known. Now tell me, sisters, tell me, why is your neck outside? Tell me. What are you advocating? Sister, tell me. Why is your hijab not the right one? Why? Why do you think you're tempted to go muduka libatunda mu hijab when ogambo yagala ya fashion? Who are you impressing? Yet from 2 years from now, ojja kuba tosobola kujambala. 2 years from now. Ani akyasobola okwambala kumwe waneeno shadi yanga ya black plain natekako n'akakaya ka black. Hey, majority of you can't. Eroga bino tebimatching as if I'm going for a burial. Boyambalida. We are not even concerned, some of us. Tukatagana. Omanyi value. You give yourself value. You give yourself value. Tukatagana. Sengo kyalo w'omuntu buli lunaku akumanyira. N'agamba nti ono mumanyi weewaffe bulijjo tumumanyi. Kitegeeza takyakulaba mu value so ekiri. Naye naawe senga ensingo yo ne hips zo n'afigayo obitambulize bweru all the time. Majaga oyo gamba oli omwalo wa hips. Otwamumanyira kati nga tegakyali mawulire. Okujjako omuntu nga bate takyakulaba bulijjo so ekiri. Naye obikweka eno munda. Kitegeeza omuntu ali curious. Ate obusiramu ne omugamba ate obikebera nga tonnamuwasa. Era osigala ku lujja. Ekikulu ennaku zino mwekaza. Abakazi mwekaza. Tokkiriza nti okuze. Wallahi woba oli myaka waggulu wa myaka 22 ng'oli mukyala oba okuze. Oba okuze. Naye mwe mwekaza mugamba nkyali. No, wallahi oba okuze. Reality. Omanyi temwagala kubimanya bino. Oba okuze. Just bazadde bo baba bakyakulinda osalewo. Tukwatagana. Otuuka point nga azze gw'ogenda naye. Okumanya eggwanga litabuse. Mu ssimu yo gwe nga Sheikh era bikemo bye tulina. Ogenda n'otikayo video ku TikTok kusomesa abasiraamu oli na sliding mu comment. Sheikh nze ndowooza nze abakuba al-Fatiha. Nkweddize. Omulala najjira ddala mu WhatsApp yo naga Sheikh. Are you already taken? Together. That person is now desperate. Now you would say that because I'm beautiful, I'll wait for the right person to come. Ojja kufa ne kukiyamu lemefuna right person. Ogene ate mu jahannam mulimu ebyokwekwana. Teri akhe. Era oyambala hijabu nga teriyo n'ogenda mu jahannam teri byakwekwana. Abasajja mulowooza ogaana okusaala esswala mbu ogenda mu jahannam waliyo bahurul ain. Ani yakusesa? Aleka naawe. Wakola obwezi n'ogenda mu jahannam nti waliyo bahurul ain. Abakyala beeyo nedda oba ku miggo. Kati gwe ojja kugamba nti I'll wait for the right person to come nga woyambala ensingo ye eri bweru. Ojja kubeera mu jahannam ne right person oleme kumulaba. Ate gayiwo gwe wali weegomba nga naye ayina ebizibu byali eri bamuwujja miggo. Olabe ettabbu. So this is the right time you ask yourself, what is wrong with me? Wallahi ebintu by'oku nsi bino eno bijja kaseera katono nga bigenze. Wallahi kaseera katono nnyo nga bigenze. So ekiri mutunulire emmotoka. Emmotoka ezo muziraba. Bwe baleeta new model y'emmotoka oddamu okutunulira ku old model n'ogiwaana. Wano mu Uganda okiddamu. Temulimu Harrier, mulimu ne Harrier kawundo, mulimu ne hybrid. Gwe wandiyagadde kawundo kati. Era ogamba wenjifuna naye nandiyagadde ki? Hybrid. Kati hybrid we bamuzzaako endala. Kati bano bajja tubalaba. Every generation ereeta obwana obubooko.
katono yeeyisizaamu dda amaaso atulaze byayinawo byonna tubirabye katogenda okulaba generation ya senior 6 etuleetedde obwana ya rabbi ate gwe oba okyali katale gwe waliwo generation ereese omuggo otegeera oga ya laitani qaddamtu li hayati allah obulamu bwange bunsaze sadaati mbadde mulinze naye noga akalisenga nasaalanga sunna zange nenyambalanga na bulungi kuba wallahi abasajja ebyo tomanyi kitawaana abasajja toli kitegeera ku mbaga yo kwennyini alaba omulala akusinga namusabirayo n'ennamba wallahi kisoboka. It is very possible. Kati this is the right time. Atenze kyabadde kindeese basically waneeno mwe bajati wallahi mubs mu propagating nnyo essomero lino mujja kulittira repetition yalyo mu wallahi basiramu babuulira kazi toyogera omwana nti wakumubs gwe jangu just ng'ovuga motoka opakinga wali ku mubs osobola wallahi tovaawo ngalonsa bino byembagamba is reality nze sibawaayiriza sina kyembaagaza abaana abasomera ku mubs bahajat tuterere jamani obasanga mu akashiya abali mu bifaananyi engoye zayambadde za mutoowe ali mu bifaananyi ku akashiya n'omugamba hajjati kiki ate waliwo abava mu masomero g'obusiraamu najja n'akolera amaalo ku mubs onisigo gwe batutikira naye ku thanawi naye wallahi ng'akolera amaalo mu mubs kati you see you're actualizing everything ne sharia mwazi shaitaani nze sekono nkimugamba nnyo shaitaani eyitira ne mu ibaada nekukozesa ensobi so kiri abali mu kusoma Qur'an woti mu muzikiti omuntu n'ayingira obadde osoma bibyo n'otandika okutereeza eddoboozi a'udhu billahi eyitidde muki mu ibaada oba osomesa omukyala Qur'an mu muzikiti shaitaani etandika okugamba naye wallahi omwana oyo alina amaaso muli muki mu ibaada oba oli mu sadaka shaitaani nekuyingiramu nebagamba kakasana oyagala kuwaayo 15,000 naawe ekitiibwa kyekyo kyonna waye ziki imaamu nedda bano bonna zibawaddeyo enzobezeso ekizibu ky'omuzikiti nze ngenda kukimala mashallah nze Allah yampamuko ku sente omulimu guba gukoze eki kati shaitaani nayo yajja mu hijab ebamanyi kati mwayitegeera nti hijab gyeriso ekiri alhamdulillah mwakitegeera bakyala nti mulina okwambala hijab kati shaitaani muyayitira negayike naawe at least jayoka ekiwato naawe bijja kunyuma naye kati bino yambadde byakikadde eka nti mama nno muli munda waliwo ekikugamba nti bino byokola naye tebikola ki tebiriyo tebijja naawe yambala ya mikono mimpi naawe kati yambala ya musala nkwawa naawe kati jayoko ogeruka nti but I'm a hijab I'm trying who told you that you are the one to tell yourself that you're trying ovunanyizibwa bwo kukola Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti wakola ki wagezaako sigwe kwegamba nti I'm trying nedda gwe kukola mpaka obusobozi bwe bukola ki bwe bukoma olwo Allah n'agamba nti nze nja kuwa empeera zo okusinzira ku efforts ziwateekamu but you're not even mindful basiraamu tubadde mu kisiibo nze ngamba nnyo abantu nti tulina kye tuyita 2190 complex. It takes 21 days to develop a habit and it takes 90 days to develop a lifestyle. Tubadde mu kisiibo nga ziri almost more than 21 mwemwe nasiwe muti abasinga mbadde mwambala mu kisiibo kati kitegeeza nti Ramadan tekutaddeeko effect. Now is the time to ask yourself effect ki Ramadan gyentaddeko waba Ramadan esobola okuggwa noddayo ewa sugar daddy wo waba Ramadan esobola okuggwa noddayo n'osula kwawe waba Ramadan esobola okuggwa nojjayo engoye zo ezirya sente zewabadde watereka bino ebya hijabu n'obijjamu kitegeeza nti gwobadde tosinza Allah obadde osinza Ramadan. Basaka mubawulira nnyo nga bagamba nti tosinza Ramadan tekitegeeza nti ogenda fukamirira Ramadan ogisinze kitegeeza into the good ways you have been practicing in Ramadan when it ceases to continue then you also cease to be a good Muslim. But why did Ramadan come? What is the essence of Ramadan coming to us? It wants us to ponder on our iman, our faith. It wants us to strengthen our connection with Allah. But if we cannot do that, then what is the significance of Ramadan to us? This is a question you should ask yourself. Now is the time, now. Nze mbagamba nnyo baana bawali mukambagambi ne baana basajja kambagambi.
mumwe mulimu agamba nti sisalira kibuli mumwe mulimu agamba sisalira nakasero omwe agamba nsalira ku supreme siwe kiri mufti menki we yajja wano mu Uganda abasiramu bonna n'atategeera luzungu yagenda ku supreme council bonna abali basalira sima kibuli sima nakasero sima wawa bonna tebali ku supreme wonna ne wakubako webati n'amasomero ne gasindika abaana bagende basalire ku supreme n'amasomero agagamba nti fete tuli wansi wa supreme ne basindika abaana bagende ku supreme. Lwaki tetukikola kati ne tugamba nti mu Uganda fena tulina okubeera under one umbrella? Now it is the right time. Now is the right time. We pulled ourselves out of the quicksands of disunity to the rocks of brotherhood. Now is the time. Mwe bajamani baseeka mwe baseeka bwe ngamba njogera nammwe abasajja baseeka essaawa ze ezaakaakati twesikayo mu buteebe obw'okulwanagana kubanga obuteebe butumira ffe nga baseeka okuba amasala gono okuba agono obivumya ono oyombagana nono ako kateebe kakulya mwesikeeyo mwenna baseeka muveeyo muyimirire ku njazi z'obumu obusiraamu bugende mu maaso. It's the right time now because every generation that comes that disunity is propagated to the kids that are coming for the forthcoming generations. And what will happen? The propagation will always continue and people will be disunited. And what happens? We are doomed. Now is the time. Esaawa kakati gwe weebuuze buli omu mu mutima gwe weebuuze nkolagana yange eri kine Allah. Waliwo gwe bayita mukwano gw'onfanfe nga tasooka kusaba kumukolera kintu omulowoozaako bulowooza n'otuuka n'omugamba nti ono soulmate wange. Omanyi kibayita okuwasa omukazi nga soulmate wo abeere waka n'ayoya apple naawe Allah n'akikuteeka mu mutima alabika yandyagadde apple n'ogimutwalira waganaga oh my God how did you know that I wanted an apple? You know it just happens. It happens. Because there is that connection. Kati waliwo abantu nga bakwano ba Allah nfanfe nga bakola ibada ne zimufuula nga ali so close to Allah nga waafuna ekizibu ne watawanika mikono Allah mumalira bumalizi. Gwe omuntu oyo oli ku lusegere lwa Allah. Olaba omuntu asobola okujja nga ayagala omuwole tikirawo okuwola omuntu ayagala bwagazi okole ki omuwole noga naye ntandikirawo okuwola omuntu ono ekisooka mulimba si muntu mulamu ageyageya ogenda okubula nga aliko ebibi bingi noga nti kale kamuleke sijja kumuwola kati ate waavaayo n'akusaba busabi oga nti I don't have naye ng'okiyina ate waliwo omulala akwanguyira okukola ki. Kati kino kyenkubuuza nti Allah bw'omusaba time kyeri awo nga Allah tannakwanukula is the relationship you have with Allah. If you want to test it, mulimu abantu nga Allah tamusaba naye nga Allah amuwa. Mulimu n'abalala nga waasaba Allah amuweerawo. Mulimu n'abantu abalala nga waasaba waliwo akaseera akayitawo Allah n'alyoka akola ki n'amuwa. Mulimu n'abalala nga we basaba eddwaayi tesukka na nviirize. Musajja batunyumiza mu hadith musajja yali ash'atha aghbara musajja muchafu aswenyusa enviiri agagoye gayulise yamuddu yadaihi ila samaa n'awanika emikono gye waggulu agamba nti sir ya rabbi ayi Allah wuliriza Allah wuliriza wamalbasuhu haram naye ng'omusajja ezo engoye zennyini zasabiramu edduwa haram wamat'amuhu haram ekyemisana kye yalidde haram akulidde ku haram buli kimu ekiki haramu. Kati nabbi atubuuza nti Allah agenda kwanukula ate edduwaayo ozze muzikiti wallahi earrings ziri bweru ne necklace eri bweru singa eri bweru sharia gy'oyambadde ekugjayo hips alhamdulillah osaba Allah akuwe ne wajja hajjati omulala ng'ayambadde hijabu ye bulungi naye n'asaba Allah amuwe aliwo Allah gwagenda okwanukula ku mangu. Senga twali tusobola okwebuuza ebibuuzo ebyo senga tuli wala wallahi Allah alina ebintu bingi nnyo byakuwa ebirungi nga kyandisaanidde otunuulira ebyogambe njoga ntya Allah nga alina ebirungi bingi byampadde gwe bukya bukeerera ku makya bintu bimeka bye waakasaba Allah wamusabye ekyemisana ky'olidde leero
naye akikuwadde siwe kiri wamusabye oxygen ono gwossa leero naye amukuwadde gwe n'obeera mu nnyumba ya muzaddewo n'okera ku makya n'otamubuuza emisana tomubuuziza n'aleeta emmere n'agituusa ye mu kiyungu ate n'agifumba nga gwe tomubuuziza asobola okuddamu okubikolera ebyo byonna olaba ogaana buganyi ku performinga bulungi n'agamba kati you are grounded tukwatagana kati ate wakimwe mulowooza allah atuwa rahimun alaina allah wakisa gye tuli nawe tumunyiiza allah agamba nti laallahu oba oliawo ajja kuteerera kamwongere kamuwe newojooga allah agamba laalla kamuwe oba oliawo ajja kutereeza lwaki tetuddayo ne tugamba nti allah tusonyiwe allah tugabirire nga tonnanenya gavumenti ebinnya ebiri mu nguudo za uganda mbamanyi mwe abaana ba university muli ba activists nga tonnatandika kupositinga ku binnya ebiri mu uganda gwe totunuulira nti ffe bannayuganda ffe problemu ya uganda ffe tusinga okuwemula ffe tetwagaliza bantu ffe ab'enkwe ffe tetumanyi katonda kibi kyonna ffe tuhositinga nyegenyege ffe kwegamba tuli awo tuli bamuzabuzabiina tuli eyo kitengejja tugweno tuli eno olwaleero tuliko mu mufti menke olulala tuli mu nyegenyege wallahi tekiina tabbu tetwawaddeyo nnyo kyamaanyi leero you are joking noosiiba ekisiibo kyo kyonna n'okitereeza bulungi ne kiggwa wali kiba kiggwa idi special ekavumba waliyo muyimbi gundi ne gundi nokati bano basiramu kikale ali eno oluvannyuma fuutuka agwa mu bye agwirana bakuyita gugwirana olera aliko mu busiraamu olala ajeeri kyofuna wallah abayita nawoga nti abange mmwe abakkiriza udukhulu fi silmi kafa obusiraamu buyingire mu bukole ki mu bugweremu. You're going to ask me, what are you talking about, Sheikh? Our theme. Now is the time. Now, for all those who are listening to these words, this is your time. This is your time. Wallahi, nkulayirira Allah, 60 years from now, togena kubao. Okujjako abatono. Abasinga 60 years. Woba osobola okulaba ebigambo bino n'obitegeera. Oba n'obiwulira n'obitegeera. Emyaka nkaaga kuva kati togena kubeerawo. Naye ekibuzo kiri nti gy'ogenza ogenzeeyo naki? Kibuzo kikulu nnyo. Bino by'okunsoleseewo ki? Era ngamba nnyo abantu mulaba mwe temwagala kuzaala. Muli ba actually. Abakazi muli ba actually n'abasajja muli ba actually. Ndaba nnyo mupostinga nnyo planned kids. Siwe kiri? If you want to suffer a permanent death, gweremerera okufumbirwa oba okuwasa n'okuzaala. Ojja kufa oveewo waleme kubaawo akujjukira. Tebajja nakubbula mu linnya lyo. Abanya Abaganda basajja bagezi. Omanyi lwaki baateekawo okubbula amannya? Tebaagala oli afe permanent death. Baagala bamujjukirire ku ki? Ku mulala. Gwe bakuyita Katumba omanye erinnya gye lyava. Bakuyita ani aja tuwamma? Eddala. Fahima. Gwe omanye erinnya gye lyava. Gonna amannya g'olina abiri. Waliwo eyagayina. Osobola okubeera n'owulira nga waliwo gwe bayita Kateregga Musa, oba ofuluma oli eri wansi mu Kampala n'owulira nga omulala bamuyita Kateregga Musa. Kitegeeza oyo muntu. Naye bw'oba oyagala ofe ofiire ddala ensi ogiviireko ddala, gwe fa nga tozadde. Ate okuzaala kutegeeza wawasa n'ofumbirwa. Nze ngamba nnyo abavubuka kino kanti bagamba bali mu university. Woowezanga emyaka 25 n'okudda waggulu n'ogenda okuwasa omwana w'abendi okuva ewaabwe, genda ng'ogendedde ddala kuba teri agenda kukwatibwa nnaku. Wallahi teri agenda kusaasira okuggyako abalina eddiini ku mutima gwabwe. Ate wano mu Uganda kizibu okusanga famire eyo. Yaaka bagenda kukusaba ebintu kubanga baba bakusuubira okubanga omaze university ogimaze, oyina entandiko, oyina wootuuse, balyoke bakuwa omwana. That means you are a responsible adult. Naye emyaka 24 n'okudda wansi
era ogenda yoko ne taatawo n'akwogerera yoko ofuna nebaga akaana kakyasoma ku university katukawo omwana otegeera bakusaasira naye gozzo olina emyaka 25 mu ncheyi yabaga jjawo nawe mpalizo waneenu tottawani walwawo tolaba Arsenal mugiraba Arsenal tugisaasira kubanga bwana buto bwe buzannya tukwatagana naye kati senge badde Man City nga yezanye ebyo Arsenal tugaba zino mbaata zennyini naye kati Arsenal okuba bwana Bukayo bu Odegaard bwana buto era it's the youngest team so ekiri tugamba nti just bana batoka bagezezzaako naye ng'obyogera ku mani ebyo mbu bagezezzaako nga Barakah yokka emalayo emyaka gya Arsenal miramba noga nti tetusobola kubasaasira kati naawe ogenda mu bufumbo ng'oli myaka 25 n'okudda waggulu manya kyogendamu bagenda kusaba ebintu ate olina okubiwaayo kubanga ze standard ze twasetinga naye kibi nnyo okukola investment mu muntu atasaana ku investingamu kiringa oteeka esente zo mu nnyaanya zonna ne zikusala kibi nnyo okuinvestinga mu mukazi ng'ogenda kwejjusa oluvannyuma lw'okubeera naye wiiki emu kyova abantu bayomba mu maka balwanagana you know why yakuwadde amahare ga miliyoni 10 enkya jje waka ng'osiriziza emmere ate omugambe nti nawe tolaba nti nakoze ensobi gwe kati I'm not perfect we are human beings I'm not a machine ajja kusiika empi ekisooka mwamusaba ente 2 embuzi 13 yakuwa amahare ga miliyoni 10 taatawo yamuweerera yamujjanjaba yaweerera muganda wo yajjanjaba maama wo ennaku y'ekika kyonna nemubeera ku mugongo gwe kati najja enkya n'omumanyira wootyo kyova olina okumanya nga tonnagwira mu bintu nze njagala omusajja nga yakoze n'ogenda n'omukolera ebyo they have invested in you tukwatagana naye omusajja nga yakuwa amahare ga mitwalo 5 buno bumitwalo 3 mitwalo 2 era okuyomba kwammwe kuba kutono kubanga naye alaba nti mbutuufu maana nafuna mbooko naye akasente nange nali siyimiridde bulungi naye gwe oli wa bbeeyi bye yali akusubiramu tobiina ate omumanyira agamba naye banne kati bano baliko ki kati tolaba basinga mu mmwe wallahi omayimba gamba mazima abaana bamubuzi wano mukozesa nnyo contraceptives mujjamu embuto abaana ba university kati ogendawo omusajja nga wamulyazaamaanya dda wallahi ekisooka toli virgin ekyokubiri kyansezze ez'okufuna omwana ntono nnyo ate akuwadde amahare ga miliyoni 10 ng'ekituufu obadde osaana nga 15 ne habaayo because oggyemu embuto nnyingi nnyo abalenzi bakukwanye nnyo nga ebyo by'osaana waliwo omulala ng'amahare ge asaana yasaruna wallahi ng'asaana yasaruna waki talina kyamanyi ku ddiini ye asiba enviiri kyokka yeeyita proud hijabi ng'ekyamazima olina okumufunira yasaruna n'omufunirayo n'omuwalimu ow'oku kitundu n'omufunira basics asooka ayiga eddiini ebisigadde tunaabiraba edda tweyiya tuli mu kulaakulana tukulaakulana mu ssente nga n'eddiini we tukulaakulana waki tukulaakulana mu bya ssente byokka njagala omusajja nga yeezimbye nga yeesobola gwe kiki weesobolamu okimanyi nti ennaku zino olw'okuba muli interaction mwenna mukola ssente abakyala n'abaami obuvunaanyizibwa bw'omusajja tebukyali kati 100% yalina okulabirira omukyala kubanga naawe okola woba oyagala akulabirira 100% waka kaakini olabirire baana be naye woba okola 100% ekendeera ku musajja takyaba responsible gyoli 100% kitegeeza nti naawe ogambye nti nsobola okukolako ebimu yalla roh tandika tukwatagana kati ebyo byonna nga byogedde gamba ngwawa bino makirowoozezaako you start asking yourself ngwawa omanyi mwina firimu mulaba nnyo firimu mulaba nnyo kedrama naddala abaana basira oba wakimina amaalo abakazi abasiramu balina amaalo mangi nnyo balaba kedrama kati balowooza nti obulamu movie it's a love story no a movie is for only one hour omusajja gwogenda okubeera naye ogenda kubeera naye bulamu bwo bwonna kati waliwo bwe basala we edit movies we play movies waliwo
weba taking a shot nga teri perfect nogamba cut seka siwe bakola ne bakuletera ka perfect nolaba ngoli waba agenda kugwa bamubaka nze nkuleka noserera tosobola kutambuza kakonda atokatambuza ngwachi ntawana nagambi yambala sapatu waganyi na nkuleka ngogo kati go obera instincts chinze zenkozesa ndi mwazikali zange ntambula mbu wachi tuwamba sekonga ngudde nakugato yambala kakondo yambala sapatu no sango omwana ali mu hijabu yempamvu ekweya kutaka atambulira mu kakonda agirinya linnyamu mutega atega noga musiramu mu Uganda ekisoka percentage y'ettaka lyetutambulirako is soil, soft soil. Oyambadde akakondo kalinga musumaali golowooza toyina maalo gotolabanga kagenda kuyingira mu ttaka. So all that back to point, as we conclude, now is the time. Now is the time to ask yourself, am I a good Muslim, or I'm just in a disguise of a true Muslim? Now is the time. Now is the time you ask yourself, why am I putting on like this? Who am I impressing? And for all the years I've been doing this, how many people have come to me impressed on how I'm putting on? Now is the time to ask yourself, am I impressing Allah, or am I impressing people? Kubanga ffe abantu abaana Adamu wallahi tetujja kusiima. Tetujja. Era all the time tujja kusigala tukucriticizinga. Naye Allah, for every small effort gy'oteekamu, wallahi Allah ajibala. Hajat. Ne woba wallahi okedde ku makya n'ogaa nti kanyambala akakaayo okuva ku ssaawa emu mpaka musanvu, okuva ku musanvu mpaka 10 n'otende waliro. Wallahi Allah kwempeera z'okuva ku emu mpaka ku musanvu takulyaza amaanyi. Bahajati mubadde mukimanyi nti okwambala akakaaya bulungi ne hijabu, okujambala obulungi nga tosibye ekiwatu n'obika eby'omunda byo bulungi, ofuna empeera buli w'ogibaamu. Obadde okimanyi? Kati mwena mugamba nti wallahi kankole zino empeera free of charge. Kwambala wallahi osiramu bwangu nnyo. Omukyala ayambala bwambazi bulungi bulungi, wallahi Allah namwe empeera. Do you know that putting on Islamically is cheap? Lwaki teri agenda tunulira nviiri zo nti oyina ekika ky'enviiri kimu kyosiba buli wiiki. Teri agenda tunulira earring zo nti oyina type emuno. Teri agenda bitunulira ebyo byonna. Bagenda kulaba just kyobalazeeko kyokka, ebisigadde byesigalize. Naye watulwanagana kino edduniya basiraamu. Bajati kiki kyetufa? What's wrong with us? Njagala malirize ebigambo byange nga nfunayo ku reactions from that side. It's fine. You know, watuba tuyiga twejjamuko amalala n'ensonyi. Obudde butugenzeeko. I want to get opinions from you. What do you think is stopping you okubeera abasiraamu abatuufu? It's fine. Osobola okuwandika omukono gwo n'oyogera. It's very fine. Mbakubye nnyo. No, just mbadde ndi mu kapriyambu. Nabadde mbeetegekedde naye nzize ne munnakuwaza ne. Excuse me, what's your name? Your name, yes. Husna. All right, that's a good name. What do you think is hindering people from being grateful Muslims? What is stopping from Hajjats in Uganda? What is stopping them from being a good Muslimah? I'll say peer pressure. Peer pressure. How can we fight that? You don't know? Are you willing to change? Yes. You're willing? Do that now if you're willing. Do that now. I assure you, you're going to stay a right person. No, do it perfectly. Yes. Wallahi ne wenkola empeera z'oyo yekka ne nvaawo ne ngenda kimmalira. Mashallah. You look beautiful. That's it. No, siri mukuwaana olw'okuba bye njogeddeko. That's perfect. I'm not going to judge your neck. I'm not going to see the pimples on your chest. I'm not going to say anything. I'm just going to see what you're showing me. And it's just perfect like that. Yes.
Madina ama olowooza ki ekiremesa abantu okubeera abasiraamu abalungi? Sulya agambye ki Ogi wange? Mumuleke Ogi wange. Wanji wama Madina. Nawe tomanyi? Ate Madina oyo ampulirizamu nnyo. Inshallah naye ajja kutereeza. Mbajeti awulira nga byenjogedde bimulumye nnyo. Nkusaba onsonyiwe. Naye wallahi nze sikumanyi nawe tomumanyi abasinga. Naye nkwagaliza ekirungi. Mbadde nsaba tutandike na kwambala bulungi. Ebisigadde bijja twangwira. Wona ayambala obulungi. Nkulayirira Allah. Teri musajja wa mpisa nchafu agenda kuyimiriza wali ku kkubo yadde okusiiya ng'oyambadde bulungi. Bajja kuwa ekitiibwa. Wona ayambala obulungi. Ebifo ebirimu haramu ojja kubitya okubigendayo kubanga this dress code refuses you to go there. Wona ayambala obulungi tojja kuva mu muzikiti. Bikaseera omubiri gwo gujja kugamba nti tugendeko mu muzikiti tukole sala. Hajat, what's your name? Salma. I like the calmness in you. That's good. You are in what year? Third year. So you're summarizing. I pray that Allah gives you guidance all the time. And I have a belief that, people who keep quiet learn a lot. The Prophet said that as-samt to hikmah, silence is wisdom. And some others say, وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ. Very few people do that. So I know that if you keep quiet, you ponder. And when you keep quiet, you absorb. Not so? Are we going to change? May Allah give you that guidance and change. I know you're going to do it. And people are going to see that from you. Guess what? If people see you changing and they change from what they have seen in you, obadde okimanyi nti ofuna empeera buli omuntu wakulaba ng'okyuse n'akozesa peer pressure eyo n'akyuka. Naye omuntu wakozesa peer pressure n'akukoppako ekibi ate empeera naawe ofuna ezambi. Yes, that is ekizibu ekiri mu peer pressure. Buli wookola ekirungi omuntu n'akukopperako olwa peer pressure gw'ofuna empeera. Naye omuntu wakukopperako ekikyamu ku lwa peer pressure gw'ate ofuna musango. Tukwatagana. Sijja kusingako awo enkuba etugobawo okujja kuba waliwo alina kyagamba. Mbeeyanziza nnyo okumpuliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekirungi bye tubuulidde. Naye now is the time. Now is the time. Now is the time to ask yourself, what is my relationship with Allah? Essaawa yeeno. Eno yennyini w'owulirira bino ebigambo. Yessaawa gy'olina okwebuuza enkolagana yange ne Allah eri ki? Ekyo wonna amala okyebuuza n'ofuna ansa entuufu togenda sigala kyekimu. Saba Allah atugase n'ebigambo bye tuwulidde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye buli kaseera bwe tuba tubuze. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungamu mu kaseera nga tubwetaaga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule abantu be bakopperako ebirungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi ku nsi eno ne ku akhira. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuulire obulamu bwaffe nga bwangu mu kukola ibaada. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala we tusobya Allah atusonyiwe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire mu kisa kye ebbanga lyonna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze mu busiraamu bwaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ibaada yonna etukaluubiriza okukola Allah ogitugondeze kubanga tewali ibaada nnyangu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala we tuba twerabidde okukola ibaada Allah tujjukize. Ay Allah subhanahu wa ta'ala ensobi ze tukolera mu ibaada tusonyiwe Allah. Ay Allah subhanahu wa ta'ala akaseera we katuuka nga hijabu yaffe egaanye. Ay Allah subhanahu wa ta'ala tunyweze tulaga obulungi obuli mu kwambala obulungi. Ay Allah subhanahu wa ta'ala lungamya abaana baffe bakyala baffe bamaama baffe obateeke ku busiraamu butuufu bambale bulungi. Ay Allah subhanahu wa ta'ala kyusa emitima gy'abasiraamu bonna babeere bantu balungi. Ay Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba tujje mu maaso go ng'otusiimye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mapita Ssekikubo Yasin ndi Muganda. Actually neddiranga binakabala. Ndi Muganda.